abere ku video eno mwetaaga ko bala mmanyi kati aga kubugumye dda naye nkwetaaga ku video eno bereko bakuwa kasimu bagente mukuru wakwetaaga njagala muntagingire wano iyo seriti bahabura tabasira mutano wa kare seriti tamzizide nsaga bisibe njagala muntagingire jeno sali musale wonna wali abere ku video eno njagala muntagingire abasawo njagala abere ku video eno njagala muntagingire Hamis Kigundu o Ham Smile because bitya Hamis Kigundu abere ku video eno nabagaga mu Kampala mwe basingo bujira mbere ku video eno njagala nakakundi kaba mafia bali mmengo bere ku video eno olwaliro tuloke tutandike bulungi nnyo olw'ensonga nti nabingi bengendo bagamba olwaliro nga tetunnabaako gye tulaga wala nnyo olwaliro njagala kubagamba mu kalowoozo ka leero sigenda bwa kigula ngenda bwa kalowoozo ka leero akalowoozo kwe kalolo ke kaluwa kano kagenda kweyolekera ddala mu bintu byonna ebibadde bitambula ku social media ebibadde bitambula ku social media nga bitambula bidde ngende kumanyi njala bagamba kibayita amaanyi g'abantu gasinzira ku ggwe mu kalowoozo ka leero tewenyoomanga kikyoli togezangako n'olunaku lumu ne wenyooma Abafirika ekisinze tusibe mubega kwenyooma na kwetirira naye bwe buvaayo n'okangula ku ddoboozi n'eyogera ensonga ensi negitegeera ebiseera bisinga n'abadde agenda okunyigira mu ttooka oba mu nnoga yeekangamu naga kirabika omuntu ntamberere mwangu era bw'ensonga lwaki mbakubiriza nti buli muntu alina omukutu gwa social media gukozese okukyusa ensi yo gukozese okubuuza ebibuuzo gukozese okubuuza omuntu yenna agezaako okukyankalanya oba okuyita omunafu kozesa obuyinza bwo obwakola mu ssemateeka kubanga amaanyi gali mu bantu amaanyi gali mu ggwe ekyokulabirako olwaleero eriyo concert bbiri ezibaddeyo mubadde muziraba emu nga ya eri state funded endala y'amaanyi gammwe abantu mulangidde sheye ennaku 4 ku social media nga temukozesa TV na radio abantu bajjudde ne bafikka ate buli muntu message etambudde kati kinabadde nzimbaga mu video eno ti amaanyi gali mu bantu njagala ng'onyigirizibwa gy'oli oli ku mulimu situla eddoboozi ly'omukama omugambe nti nedda kino kyokola kikyamu njagala ng'oli mu office mukama wakunyigiriza omugambe nti mukama wange kino kyokola kikyamu sijja kigenderako tokkiriza kolera mu bugubi kulumya mutwego birowoozo by'omubiri gwo ng'ate wandisobodde okweyogerako ensi n'ekutegeera buli lw'osirika omuntu tamanya bulumi ki bw'oyitamu ne buli lw'ovaayo n'oyogera omuntu asobola okutegeera nti mbadde sikimanyi nti omuntu ono asobola okwogera era mbadde simanyi nti omuntu ono asobola okunyigirizibwa n'atuuka ku ssa eryogera buli lw'ovaayo n'oyogera ku nsonga yonna omuntu ategeera nti omuntu gwe ndiko alabika naye ategedde kyenva mbaga nti mukozese amaanyi gammwe oli ku mulimu onyigirizibwa vaayo oyogere oli mu NGO onyigirizibwa vaayo oyogere oli mu bizinensi onyigirizibwa vaayo oyogere oli mu kukola kintu kyonna vaayo oyogere kasitoba nga onyigirizibwa amaanyi gali mu bantu amaanyi gali mu ggwe leka kusirika nga bakunyigiriza buli muntu yenna kozesa obuyinza bwako busimateeka kobeere ng'oli mufumbo ng'onyigirizibwa situla eddoboozi ly'oyogere ku nsonga y'ekunyigiriza kobeere ng'oli mwana oli wako onyigirizibwa vaayo oyogere ku nsonga y'ekunyigiriza bw'osirika kitegeeza ogenda kufa kitooliro so nga ate bw'ovaayo n'okozesa amaanyi go n'oyogera kitegeeza omuntu gw'osindikidde obubaka buno ajja butegeera tajja kuvaayo age nti omuntu ono buli gy'asobola okwogera ne buli lw'oba osirise ne bakunyigiriza tosobola kwogera ate mukimanyi nti amaanyi gali mu bantu ba wansi tegali mbambala masuuti tegali mbavuga V8 kubanga abo bantu ba bulijjo nga ffe be bakozesa otunyigiriza kati gobanga olina amaanyi go please nkusaba situka oyogere ennaku zino ekintu kikyuse nzize ekibaga mukuva najja ku social media mukozese social media platform zammwe nga Twitter mukozese Facebook mukozese TikTok mukozese WhatsApp okwogera ku nsonga eziruma abantu ezikuluma eziruma family yo eziruma society eziruma buli muntu kasito sirika n'otayogera ku nsonga kiba kitegeeza nti wadde omwaganya anyigiriza okunyigiriza ennyo nga teweeyogeddeeko oba nga teweetottodde kitegeeza ogenda kufiira muli mpola naye ng'ate wandibadde olina amaanyi agoogera olwalira amaanyi g'abantu be bayita abanywi b'enjaga be bayita abatakola be bayita abatalina magezi abatalina mirimu balaze amaanyi gaabwe ku kosa tegenda mu maaso ku freedom city ekyo tuyita amaanyi g'abantu buli muntu kozesa amaanyi go mu ngeri yonna esoboka mukimanyi nti Uganda 95% fina tukulidde mu ghetto embeera enyigirizibwa naye nga twali tutya okweyogerako kati essaawa zino yakweyogerako kitegeeza nti bw'oyogerako ofuna ky'oyagala okusinga okunyigirizibwa mu ngeri yonna esoboka kekabadde akalowoozo ka leero sigenda bwakigula lugika tugenda ku vidiyo yatuleese kuba njala saagala balwisaayo manyi mugenda ku bintu bingi nnyo ebirina okubakuuma ntandise bwe nti kansubire nti Yoseri otuuse Dr. Ruth Achengo otuuse
media mbadde mugirabe Kampala kyebadde efumba ne bagamba nga tutandika omwaka guno ne bagamba nti Museveni yali apulaninga okussaawo lockdown naye nga balina engeri gye bakifumbamu gye bajje bakifumbamu n'ekikuba ne bakifumba n'ekikuba ne bakifumba kati ekisooka tebalina ssente ziddukanya gavumenti kyekisooka ekyokubiri bali mu kutya bo kennyini tomanyi kigenda kuddako ekyokusatu kye bapulaninga kibalemeredde baagala kwewamba ekyo nakibagamba dda ne bagenda kwewamba batya bagenda kukozesa amagye kati mu kwewamba balina okusooka okufuma emboozi yonna kati njala sokko otegeeza Dr. Luther Cheng madam omwaka guno nga gutandika mwalina enteekateeka ne mukamaawo eggala eggwanga n'enzija n'engikuba kati wavudde n'ogamba nti Yoseri tibahabula otabasira omutano wa kalensi tetezede nsanga bisibe mulwadde yafunye ekirwadde kya COVID-19 era awumuddemu emirimu agikwasizza Ssaabaminisita Robinah Namayanja mwenna abantu mu Northern Uganda ne bannayuganda mwenna nsiba mbagamba nti Yoseri akimanyi nti akaluya bakabbe Yoseri kyasinga okutya be bantu okuraisinga up era kyovula nti bagezaako nnyo okukwata ssere bazise mu ghetto okusayira ensinga abantu Yoseri akimanyi bulungi nti bwe tudda mu protocol omuntu alina okubanga handing over mu buyinza omuntu alina okubanga addizibwa obuyinza alina kubeera vice president w'eggwanga Uganda ye Jessica Alupo Golozaaki yakuta obuyinza n'agamba bwa prime minister abeera mu namba 3 president bw'alwala oba bw'agenda ku mirimu mitongole ensagirekera vice president Golozaaki yabuse vice president n'abwa Nabbanja kazanyiikirizi kubanga akimanyi Nabbanja ye muntu asobola okukola buli kintu kyonna kyayagala naye bwamukwasa vice president asobola okukola ekintu kyonna ekyetaagisa okukyusa eggwanga budde nga bukyali yensonga lwaki yakuta obuyinza n'aga nti abuwadde Nabbanja kubanga Nabbanja akimanyi kazanyiikirizi akolera ku order za Salim Saleh n'eza Muhoozi naye mujja kuba bulungi ekituufu kiri nti World Health Organization kyekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu nsi yonna kyavayo ne kigamba nti ssenyiga 19 tekikyali kirwadde kikanga bantu era mu nsi ezisinga obungi tekikyaliyo n'okwambala masiki tezikyalina mugaso naye Yose n'abadde agenda mu conference ziri international ng'ayambala masiki Yose n'abadde ng'adressinga abantu mu State House ng'ayambala masiki nga yeedistancinga era takolagana bantu naye olw'okujja nti bano abasajja babazanya omuzannyo gw'omutategeera Yose ssenyiga aba agenda okukwata omuwulirirawo ennaku nga 3 mabega Yose lizaziraga nti agenda kwogerako eri eggwanga n'agenda ekkollo mu open space n'ayogera nga talina masiki era n'agamba abantu biye bagambye nga tebikwatagana ate olwavudde awo ate ssenyiga n'amukwata era olwavudde awo obuyinza n'abuddiza Ssaabaminisita kitegeeza balina omuzannyo gwe bazannya Yoseri ekituufu mulwadde Yoseri buli luvannyuma lwa myezi 3 afuna empiso gye bakuba mu feesi ye muno feesi okuteerera nga bweri ku myaka gye Yoseri afuna kye bayita pain killers bamukuba mu mubiri okuba ng'asobola okubeerawo Yoseri obulamu bwe buli matigga kubanga akimanyi abamunoonya bangi n'ebirwadde bimubala engalo guno omukono tuludde nga tugubalaga ono omusajja ekimulya kimunywirako n'omunaanansi gobanga otunula ng'omusajja omukulu afaanana bw'ati ng'afaanana bw'ati kyopula g'omukono taguwa muntu kubanga agumanyi timing bomu akimanyi yoyo musajja bwati wafaanana kyovula nti ayambala essaati mpanvu takkiriza kuwa muntu yenna buyinza akimanyi nti agenda yowote bw'omukono bwe gutyo bagufaanana kati omumbiri ogusigadde obungi byonna ebisigadde obungi omusajja yavunda dde agenda lwakuba nti baganye okutegeera nti obuyinza olina obbowaayo kati oyo omusajja bwati wafaanana kyovula nti abeera buli essaawa n'omukono bagusigako ebizigo bamukuba empiso bamujjanja bagenda okujja okwogera mu public ng'amaze omukanika tasobola kujja kulwogera mu bantu nga si mukanike mulwakuba temumanyi kiri mu nnyumba ya sitaani ennyumba ya sitaani ekutta omuliro kati ono omusajja yagenze funa oba yabagenze mukanika mu garaji ye naye njagala owulirize Jessica Alupo ng'alimba ensi nti omusajja mulwadde naye ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti omusajja ali mu mbeera mbi eteetaagisa na kwogera mu public kubanga ssenyiga 19 yaggwayo uli omukyala ng'ayogera fellow countrymen, I know there is a lot of worry out there because we have received many questions that need to be answered. Ever since the Commander-in-Chief, His Excellency the President, notified the country that he tested positive with the COVID-19 virus. And yet, the World Health Organization just announced
a few months ago that the COVID-19 pandemic is no longer of international importance. Okay. And well. Muchala Jessica Lupo. Obyesereze gwanga gwe kenyini tomanyi gyolagana gyova. Ekibozibozi ky'okusiba eggwanga muleeta okuddamu okugemesa abantu kimanyi nti mulina mission ey'okwagala okusibaga abaana b'eggwanga naddala mu Buganda. Genda ogema abaana b'abanyoko, genda ogema abaana bo mukozese ebintu ebira tukooyo okutusibaga abaana ba Africa naddala ba Uganda. Mwe mission yammwe yakubawa ddagala lyammwe nga bawa ssente muleete mugema abaana ba Uganda. Yoseeri ekiseera kye eky'okufa kinaatera okutuuka. Mumuleka afe muve ku baana ba Uganda gwoba oyagala gema abaana bo. Tukimanyi nti family yonna ndwadde oli mama Njovu Enterprises emmere wagiradde mbigere. Oli kisawo vuga naye agenda essaawa yonna. Ono omuvubuka naye mulwadde muzibu. Kuba naye yeetaaga okutwalako muggala gyomukanika omutwe. Kati byemwagala okuddamu simwagala kuteekawo okuddamu mibozibozi COVID yaggwawo dda. Awo tuvuddewo njagadde kutegeeza mujja kugema baana babala so si bannayuganda mulekerawo akamanyiiraako. Kubanga mwasuubira mwagala kubba. Teri agenda bawa ssente mugume mwabba akalulu k'omwana ke twalonda singa eggwanga lyatereera dda. Awo sigenda kulwawo. Njagala genda ku nsonga endala eyandeese yeeruwa. Nga sinagenda ku nsonga ndala njagala mumpulirize bulungi nnyo. Kansubire nti mukulu Magogo atuuse ne speaker Anita Amongi. Eno message ngenda bazanyira eddoboozi ly'omwami olali concerned naye nga njala soka tegeeza public. Mukimanyi nti Yoseri yajja okusaanyawo eggwanga n'okusaanya buli kimu. Yasanga eggwanga literedde bulungi ngera tulina ebintu bingi. 1. Kye tuyita ebyemizannyo bifiiridde ku regimu ya Museveni ne Bekatagga. Njala tegeeza eggwanga nti Uganda tekyalina kisaawe kisambibwa omupiira kuli ku international level. Nga ne ttiimu y'eggwanga wetwogerera essaawa zino Uganda Cranes egenda samba ne Algeria ne bagenda sambira mu Cameroon mu kibuga Yaounde. Nga Nambole gwe baga nti agenda kuggwa mu gw'omukaaga. Nambole baakoleyo kakodyo kaakubba ttaka lya kisaawe ekyo nkiddamu. Nambole bamukwasa UPDF ng'ebabega waliyo kubba ttaka lyonna lya Nambole okwetoola ekisaawe kyonna era kye baakola mission baagituuti. Naye nga kyekisaawe mujja kwegendeza nga n'ekiseera kyennyini bakiggyeewo oba kikozemu ebintu ebirala. So mission yali yakutwala ttaka lya Nambole so si yakuddukanya kisaawe ekyo. St. Mary's Park oba St. Mary's ekisaawe kya St. Mary's tekituuka na mutindo gwa Uganda. Nakivubo ekyo si kisaawe kya mupiira. Eyo kisaawe kya mupiira ate kijegera mupiira gwa nsi yonna. Njeru tekisobola kutuza mpira gwa nsi yonna. Kati ekisaawe kya Uganda ettiimu ya Uganda tekyalina wegenda kusambira mupiira. Ate egenda gusambira bweru. Njala soka bazanyira voice note eno then nga mwetegeka eringa ekigula lugi tuleke tugende ku mawulire amatuufu agaatuleese. Ogamba kibuladi wange kyekiriwo gyebale gyonna webale byokola byonna. Njale kuyisaawo akantu kange kano tekayinza kweya dakiika nnyingi naye nga 18 omwezi guno Uganda Cranes egenda kuba ezannya omupiira ne Algeria ng'ogusosa bagenda okuzannya mu African Cup of Nations. Ekyewuunyisa gaayi wange, ekyewuunyisa Uganda Cranes yebadde erina okuhostinga omupiira guno nga yerina okukyaza Algeria. Oba kitegedde Uganda Cranes ebadde erina okukyaza Algeria ennaku z'omwezi nga 18 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2023. Confederation of African Football oba giyite CAF yazze mu Uganda okwekenneenya ekisaawe Uganda kyegenda okuzanyiramu omupiira n'eggwanga lya Algeria. Era abakaafu babadde kuno mu mwezi oguwedde ogwokutaano mu makkati mu Alemei abakaafu batambula bajje kuno balambula ekisaawe. Uganda Cranes kyegenda okuzanyiramu ne Algeria okusunsulamu abagenda okuzanya mu African Cup of Nations. Abakaafu bwe batuuse kuno bagambye Uganda teina kisaawe kyonna kituuka mutendera gwa CAF era kuzanya mupiira ogwo. Uganda terina kisaawe kyesobola kuzanyira mupiira gwa African gwa CAF ekiri certified. Ne balambula ekyenjeru
ne bambula ekya Vipers, ne bambula ekya Nambole, ne bagamba mu Uganda temuli kisaawe kisobola kuzanyiramu mupiira gulimu kutiro gwa CAF. Muganda wange Lumbuye batugambye omupiira tugende tuguzanyire e Cameroon. Uganda egenda kuzanyira e Cameroon naye nga yezanyanga host country. Wulira obuswavu, tugenda kuzanyira e Cameroon nga tuzanyanga host country to Algeria. Naye tugenda kuswala mpaka wa Uganda. How long is Uganda going to be embarrassed? Tugenda kuswala mpaka wa. Owulidde nti no munna ekitanda kyogenda okuwasizaako omukazi tosobola kumuwasizaako. Ekyo ekitanda kibi nnyo, omukazi genda omuwasize mu kitanda kya neighbor. That is the implication. Omukazi bw'oba owulira nti omwagala nnyo okumuwasa, ogenda muwasiza ku kitanda kya neighbor wo. Ekitanda kyo tekisobola bufumbo. Ekitanda kyo tekisobola bufumbo. Uganda bagitegeezezza oba ogenda kuzanya Algeria ekisaawe ekiri okumpimpi. Where we can allow you mugende muzanyire ku mutindo gwa CAF, mugende Cameroon. Tugenda kuswala mpaka wa mu nsi eno. Ministry of Education and Sports tugenda kuswala mpaka D. Nti nga 18 omwezi guno Uganda egenda kuzanya Algeria ng'ezanyira Cameroon. Ngezanya naye abagenda obwerezo omupiira bagenda kugamba Uganda eri Yuwande in the Cameroon International Stadium. Tuzanyira Cameroon to hosting Algeria tuli banna Uganda. Naye mukama Uganda yo yakola ki? Uganda yabba ki ekikuleetere Katonda ekiteeke ku mmeeza egambe kye twabba tukikomezzaawo. Kya Lumbuye waliwo woowulirira obusungu muganda wange n'okitabuti. Uganda ezanya mupiira gwa African Cup of Nations nebulwa ekisaawe weyinza okuguzanyira. Tugende tuzanyire Cameroon nga tuzanyidde Cameroon nga bagamba ate ffe we are the host country. Omwana ogeze mufunye, omwana ogeze muzalira mu kitanda kya neighbor. Naye banna ubana iki Uganda kiddala naye nga tewali yadde MP, tewali yadde omuntu yenna, tewali yadde commissioner avaayo kwogera ku nsonga ng'eno. Naye tutudde tukaludde amaaso 18th of this month tugenda Cameroon kuzanyira le Algeria, naye nga Cameroon is going to be our home stadium. Ffe tuli ewaka, tuli waka mu Cameroon. Lumbuye tuli waka mu Cameroon. Tugenda kuzanyira mu Cameroon nga tuli waka. Tuli nakivubo mu Cameroon, tuli Nambole mu Cameroon, tuli Njeru mu Cameroon, tuli Kacheka Stadium Mbalala mu Cameroon. That means muna Uganda agenda okulaba ensi ye ng'ezanya ne Algeria okusalawo abagenda mu African Cup of Nations. Tulina genda Kampala bagitadde Cameroon gye tulina okulaga. Naye mukama twakola kiddala. What have we wronged? From independence of 1962 tetulina kisaawe kiyinza kuzanyibwamu omupiira guli considered by CAF. Batugamba mugende Cameroon gye muba muzanyira, muteekemu abazanyi 3 tiketi, match officials tiketi, mupangise wooteri, mugule ebyokulya, mugule emmere, mukole ku insurance ya medical, mukole ku visa, mukole ku tiketi, kugenda Cameroon kuzanya mupiira nga muyina ebisa. Mukama naye kiki? Alright, ekyo mukiwulidde. Kansubire kati wano wendaga video entufu etandise ekibadde kigulalo kyamawulire. Hamisi Kigundu kansubire nti otuuse. Njagala musale video eno yolala mugiteeke ku mutimbagano gwonna. Mmanyi muli basanyufu nnyo olwa muganda Ferusu wa Kimenke okuba nti omupiira gukubye munda. Njagala musale video eno mugisale mugiteeke ku social media wonna. Kubanga tukyalwanirira ggwanga lyaffe. Feba ghetto youth abava mu ghetto bana Uganda abagala enkyukakyuka. Maze bbanga kuno nga nzija njogera video kuno. Nina video bazigenda mu 10 mekasi zimanyi Mukama Katonda antaasa. Kubanga nange ebigo byenjogedde ebimu ndaba biyitirivu nnyo. Nentegeeza bana Uganda mwenna obulawo buli ku Yoseeri. Nembaga buli muna Uganda wooli kwata ekyo kyonna kyolina ekigulira magala eddiba. Tuve mu kuba katulwanyise Yoseeri omugwira omusajja omunyano dave mu nsi yaffe. Tweddize ensi okufa kukendeere
okuwamba abantu kukendere ekitta abantu kikendere sente z'omusolo tube nga tuzikozesa buli muntu nga yetunudde muri kya muntu atunudde muri kya buli muntu yetunudde eringa tayagala kumanya nakulabe muganda nga Miss Kigundu ng'oli mu kuba ebiranga ng'oli nga ng'entensibe ku gajja bagenda okusala ku Idi naye bino ebintu nabyo bagamba dda mwenna bagaga mu Kampala mwagaana okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde omufandinga naye nga mukimanyi muli number 1 target mu Museveni bajjawo guno gwe mulundi gwe ngendo sembayo kugamba hamu Miss Kigundu nti kwata passport yo oba olina mu visa ya Vietnam oba olina mu visa ya Canada oba olina mu visa ya America okwate passport yo odduke ove mu Uganda nga ndenabo gisimufungize bw'ogaana okukola kyenkugambye Miss Kigundu oli mwana muganda ozaalibwa Masaka okulidde mu Kampala ebisigadde byonna Allah ajja kukulamula olw'emputtuuzo olwaleero lwensembayo okwogera erinnya Miss Kigundu mu kamwa kwa nkulabula kwata passport yo otambule ove mu ggwanga Uganda saagala otunulye nti ogenda kuswala otya abadde yeeyita omugagga mu Kampala nga ne Africa oganti ekumanyi toli mugagga kankubuulire obulamu bwo businga ebyogagga byoganda nti olina ng'essibi byo tukimanyi bulungi nnyo ensi ebimanyi okwo okwebuzaabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi ssebo njagala kutegeeza ensi ekimanyi nti ebintu byolina si byo ebintu bya Museveni bya jenete bya muhoozi n'akabinja akalakookolera naye nakugamba akabinja ako ne bw'oli katuulamu togenda fuukanga bo ejjanzi teribuuka nanzige okulwa ku nnyumba za London kikufuula nnyinizo bw'osula mu gala gitofuuka mmotoka hamu guno gwe mulundi ogusembayo kugamba nti kwata passport yo fuluma eggwanga Uganda gavumenti bw'eneeba ekyuse gye bujjo katono ojja kudda naye bw'oba tokikoze abasiramu manyi ng'ejje mukyogeramu nga gwaliza bannamu emirembe nze ogwange ngukoze ntandise bwenti kasooke nzanye ka vidiyo kano bajja kujjukiza ebigo bye nakugamba nga naakatandika okukulabula mwenna mwakalabye abasinga obungi ne kankabaddiremu wano ye kennyini ng'akonfaminga ebigambo bino naye abantu bange bonna bannayuganda benkolesa ntosobola okuma ekikulu I have close to 1 million people dependent on me kino kyonna kyonna ekimbaako don't stand back kuba nze nyinza okuba nga siriiwo nga they successfully terminated me nga bansi era kisoboka naye kyonna kyonna ekimbaako kalugire nekiriwatono kuba katona olutalo olutuuse banjagaliza kukola ki okufa ate nga nnwanira ki ggwanga na ggwanga yaffe kati ekyo muyinza kirira saayonna naye nze ng'omusajja omusiraamu Allah yagira n'abanzi seera tebeewaananga ati banzi kitegeeza entuuko yange ebeerekoze eba etuuse alright entuuko ye eba yatuuse kati kansooke nkunnyonnyola bino bitegeere 1 b'okolera tubamanyi 2 ekitongole ekiramuzi tokimanyi 3 abakuwujjira obunyama tebannakutegeeza kituufu kiri nti hamu Miss Kigundu oba hamu tosobola kuwangula musango gwa Diamond Trust Bank ne bw'ojjamu andawe yanogiteeka ku mutono omira ku Nakivubo Stadium waggulu ntandika okwekalakaasa tosobola kuwangula musango gwa Diamond Trust Bank mbuuza lwaki ekisooka tomanyi mukama Museveni omulabulabi muhoozi tomumanyi jeneti tomumanyi Salimu Sale tomumanyi obalabulabi nga batwalidde project bakuwa ssente okuzimba you don't know them tobamanyi bano nawolovu buli waalinya akyuka kkala kati njala kugamba era njala sooka kubuuza mwenna bawujja obunyango bwa hamu bwe mubanga muli bannayuganda bannakabala njala kubuuza hamu omanyi ani nannyini DTB Diamond Trust Bank omanyi ani nannyini Orient Bank gwe wandibanga olaba bayindi nti bannannyini bank ezo but actually the real owner of those 2 banks they are owned by the first family nkiddamu hamu uliza bulungi olwana ekintu kyotamanyi hamu Miss Kigundu olwanira mu nzikiza nenga ne bolwana nabo tomanyi bafaanana muganda wange kugeguno gwe muli gwesambye okugamba ebigambo bino kwata passport yoddoke olwanira mu nzikiza nenga golwana leto mumanyi Diamond Trust Bank ya Museveni Janet mutabani we ne Salimu Sale Orient Bank Uganda ya Museveni Jeneti ya Museveni Jeneti ne muhoozi ne Salimu Sale katosobola kuba nti gwe kennyini atolwanyisa bakamaabo
goloza lwaki golwana omusango ogwo ng'ate bogamba balwana nabo okuli mukoddomi wa Museveni okimanyi bulungi kalugire embeera ze okimanyi bulungi nnyo omuleza wa gavumenti oyo muvubuka kiri wakiwanuka naye kati yafuuka first family ya controlling chief justice ya controlling abalamuzi kati kakakutemenga obudde bukyali wabaddewo olutalo wakati wa chief justice n'abalamuzi bonna batudde ku musango gwo nga chief justice yabavumira obavuma naye nga talina kyasobola kukola kubanga order from above yagaba abalamuzi bonna bali ku musango gwo tebageza ne basala omusango in your favor ina gusala in favor of Diamond Trust Bank kati bwe wali mugezi nga ndaba gisimu fungize kwata passport yo odduke. Diamond Trust Bank belongs to Museveni's family. Orient Bank belongs to Museveni and his family, so you are fighting your own bosses. And at the end of the day, you are going to be killed. And I hope you know, because I've been warning you all along. Nkugambi, abalamuzi bonna Chief Justice ganonga kwolezo kwatu wagamanyi. Chief Justice yayombye nabo nga oba wadde ensale yaabwe okusinzira ku order from above kyolwanyisa tokimanyi. Kwata passport yo benyike munsuwa onodda nga government ekyuse oba weyunge ku Kyagulanyi ngo ofulumye tujjeko omusajja no kuba muyindo ocha n'obusente obutono n'obutalizi lizo oluzambuze zizo oddukove wano njala kujjukeza omwaka oguwedde nga gutandika baakulumbe wuwo abaakulumba bayita ku mazzi ba SFC ani yali abasindise yajjaawo Haji Kigundu yali abasindise omwaka oguwedde balumba makaago abayita ku nnyanja jajjawo yali abasindise oba kirirawo Kigundu Haji Kigundu yali abasindise njagala oberenga omusajja omukulu asomyeko ate akulidde mu Kampala wakati kyolwanyisa tokimanyi nkikunnyonnyodde tosobola kulwanyisa Kalugire tosobola kulwanyisa Kiryowa Kiwanuka tosobola kulwanyisa Jeni tosobola kulwanyisa Museveni tosobola kulwanyisa ani Muhoozi kubanga ebannannyini banka ezo ate baalukusulamu nga tomanyi essawa eno bagenda kujjawo nze nkubudde biki byabaddewo kati gwe nkumaliriza nkunabye mu ngalo siri kuddamu bw'ogaana okutegera lulwo tugenze ku nsonga endala yoseri manyi kuno kwoli era kimanyi nti enteekateeka zonna zifudde ettogera ye pressure kuliko yakututte okuwummula noga tuli mulwadde wadde ng'ovunda ntijagala kutegeeza bannayuganda nti mwandiddamu okuwulira olutalo nga lubawukawo e Congo nga bwe lwali ekishangani Museveni bwe yalwana oba Kagame lwalwana n'amagye ga UPDF ne batta baganda baffe bangi nnyo mu lutalo olwabalukawo so waliwo olutalo oluteeketeeke oluyinza okubalukawo wakati wa UPDF ne n'amagye ga Kagame nga galimu ne M23 era nga olutalo luno luteeketeeke lugenda kubeera nga comedy oba staged war nga mission yaabwe mission ya Museveni ne Kagame ya kusikiriza international community olw'ensonga nti bano bakitegedde nti omusajja president wa Congo Tshisekedi yabategeera emizannyo gyabwe gyonna era mbategeeza bannayuganda mwenna nti mutegeeze baganda bamwe bonna bali mu UPDF batwalibwa okusulibwa e Congo nga nabo gisimufungize batera binnyokemu basule mundu oba sinda kindi bazikyusize bakama bakube kubanga bana basajja bagala attention kuba mu international community kubanga saa zino Congo emazo betekera ate nga bo bakimanyi bulungi nnyo nti Congo otalwa wakati wabwe Congo yeru tunulidde nga diversion olw'ensonga ekimanyi Kagame yaani ekimanyi Museveni yaani ekimanyi ne Ruto mwali so muli awutalo nanga lubalusewo ngo wakati wa Rwanda ne Uganda ninga bali mu Congo n'okutukoga goseba boda temukitemu yebuuza kivudde luddawa bano balina ebintu bibazannya naye nga tebijja kukola kubanga ensi bategedde tugenze mu maaso era Yoseri mu nkola yemu Yoseri walina enteekateeka etta omusajja wa Congo oyo Tshisekedi naye Tshisekedi nga bwali omukulembeze yamala n'ategeera gwani yamala n'ategeera nti gwani kubanga agenzera ayita mu bitabo engeri gye battamu oli gwe yasikira mu bigere gwe bayita omugenzi Laurent Desire Kabila nti bodyguard we yamutta kye baakoze ye omukulu Tshisekedi olwafunye information eno n'akyusizaawo mbagirawo amagye gonna agamukuuma era ne bagascrutinizinga okunoonyaamu buli mpeke yonna omuntu yenna aliko akakwate akalimu nti Munyarwanda era gyekigenza okuggwera ng'amagye gonna agakuuma Tshisekedi tekukyali musajja yenna aliko akakwate kuba Munyarwanda yenna nti oba yakulira Congo muzalidde Congo
ndikati amajja gamukuuma pure gasadaka nagage agabakongo nti mission yamwe yabadde yakwagala okutta omwami ono yagitegedde bulungi nnyo amagye n'agakyusa mu kugakyusa n'ekira kye yabakoze kikino era mwolekedde obuzibu bw'amaanyi mwasindika amagye ga East African Forces mbugagende gakuuma eddembe naye temwamanya nti namwe Tshisekedi era bakolako profile eno eri nti Tshisekedi yategeera nti mwagala kuyita mu magye gano nga mukozesa luto gwe mulowooza nti tamumanyi nti musajja Munyarwanda nyala bategeeza Museveni finally Tshisekedi yategeera nti luto musajja Munyarwanda ng'era Kagame naabwe mwamuteeka mu ssente okontestinga n'okubanga yawangula obuyinza n'okubanga n'amagye agamukuumidde essaawa zino buyinza ag'e Kenya gonna gava Uganda na Rwanda kale butonjala bategeeza nti Tshisekedi yategedde n'amagye g'e Kenya gonna ebitundu 85 ku buli 10 abaliyo mu Congo bonna basajja Banyarwanda era kyovulaba nti ye yasazeewo n'agamba nti ayagala amagye agasadaka gabaga mukuuma n'okuuma ensi ye kubanga mwali mutegese bulungi nnyo nga mumanyi nti ono Kabila omuto bw'avaako mwaleka empulunguse mu magye ga Congo agandi badde gakola nga bakola Kabila Junior okumutta kino nakyo n'akibuuka n'akyusa amagye gonna era naako ne kabafaako wetwogerera essaawa zino Tshisekedi amanyi baani abantu abamwolekeza obwangu okwagala omutta akimanyi bulungi nnyo nti Museveni gwe nnamba emu ne kuddako mukulu munno Pilato wepo n'omusajja eyalweyunzeemu eyayitibwa East Africa gwe bayita William Ruto ne bamutegedde nti naye alina interest nnene nnyo olw'ensonga nti mwamusindisa amagye gave Kenya naye ng'ate gonna gajjudde Banyarwanda yensonga lwaki nti ye kati essaawa zino temumanyi enkola ye nti yabategeera ayagala amagye gafuluma g'e Kenya mu kino kye yakoze ye kwe kugamba nti kati agenda kwesiga amagye ga kisadaka era gakuuma ensi yo kwetola kyovula nti kati wakyaliwo nnyo advance ziriwo olw'ensonga nti baba balinze essaawa yonna mukwatira ku manduso bajja bakuba ebisigadde mujja binyumya amagye gano agasadaka mulimu agangola Mozambique Namibia Zambia ne Zimbabwe n'ensi endala zimutasubwa ezitayagala kumanya kubanga zitegedde bulungi nnyo ebivuyo gye mukola nga muli mu ggwanga erya Congo muza mutegedde bulungi kye kigenda maaso mu ggwanga eryo Alright. Buno baka njala bugendere bana Uganda bonna. Abali mu Uganda na ddala bali mu Buganda. Ntekezeddwako kusira mu sources zange ez'enjawulo nti Yoseri Tibahabulwa ne mutowe Salimu Sale wepona akabinja k'Abanyarwanda ekintu kye babadde bakola bakikyusizaamu kitya. Mu Luweero essaawa zino waliyo ekiwamba bantu waliwo ekitta bantu nga babajja ku ttaka era wetwogenda kati Museveni ne mutowe Salimu Sale bataddewo detach ez'ekimpatiira naye nga detach zino ziringa camp za kutulugunya n'okutta abo abatasobola kukkiriza biragiro bibaweebwa mu Luweero. Kampu zino za mirundi esatu. Kampu esooka yerimu abantu bonna abajjiddwa oba bawambiddwa ku nsonga ezikwatagana amataka. Bano bali ngoma wali ditachi bagita ngoma ditachi. Ngendo buli muntu yenna ngo bajje mu Wakiso, ngo bajje Luweero okwetola ebitundu byonna byonna. Tebacha abatwala ntibabatwala mu makomera bateekayo ditachi nga yamaje. Gye batulugunyiza abasajja n'abakazi bonna bannannyini mataka abasinga obungi ne bafa ne babaziika eyo. Njagala muvuye mu wakane ntemuyina detach mu ngoma ngeno yo ediringa n'abantu bonna bemba muwambi abafudde kagubiru ku ttaka lyabwe nga balizoninga out nga mwagala oddiwamba eyo kampu esooka. Kampu eyokubiri gye bawambiramu kati abantu ne batwala kampu ziri mu Luweero bbiri waliwo kampu gye basibiramu abasiramu bokka ne kampu ey'aba political prisoners abaana ba national platform bonna bawamba nabo basibira mu kampu yanjawulo. Njala tegeeze eggwanga nti wetwogerera Yoseri alina kampu ziri 3 ziri mu Luweero ey'engoma bagambi y'abantu bokka abawambibwa ku mataka oba abagibwa ku mataka abagezaako okulemesa enteekateeka za Museveni bano ne Salimu Sale batwalibwa eyo ne batulugunyizibwa awulira nga akoyo okutulugunyizibwa n'asayininga empapula waziyitwa transfer form bwa n'awaayo endagaano zonna ezikwata ku ttaka alemereddwa nga mugumu nnyo ng'omuvule ono yakomekerezeddwa ng'atulugunyiziddwa nattibwa n'aziikibwa mu ezo kampu wazituyita detach Museveni zeyataddewo. Bano ba political prisoners abasinga obungi nabo babakola ekintu kye kimu
bababuuza kiki muzzaako basajja batu ne bakazi batu ba foot soldiers nga amaaso mmye kubanga tebamanyi biki bigenda kuddako mu ggwanga kubanga nabo bawagizinga abantu abalala abasiramu bo babalanga buyeekera kyovola nti buli kaseera bwe bagenda okukola mission Museveni kenyini asoosayo poliisi n'amagye ne iso ne semwaye okugenda okutega ebintu ebifaananyiza bomu n'emmundu mu maka g'abasiraamu olunajja n'ayola ekyalo kiramba ne bakitwala batandika okutulugunya abo mujjukire ebyafaayo bya Yoseri n'abasiraamu si birungi nnyo okuva mu 1907 n'okutuuka lwe yawangula obuyiza mu 1986 lwe yagenda mu bitundu by'embala eyo n'atandika obbawamba nga bajja mu Buganda n'ebitundu ebirala n'asooka acunya abo n'asalabo ng'asala enkoko n'okutuuka olwaleero ekyamufuukira ekizibu nti wawulira erinnya lye bayita omusiraamu era munnanga batakwagalirako ddala nenewuunya abasiraamu basugumbiza naye ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti ontayagala ku ddiini ya Buyisiraamu nga mwalabi akatambi k'ennazanja olunaku lwokusatu kunaku olwokusatu akade kalaga batamanya nga babalumbi amaka ga Sheikh Kamoga nga bagezaako nnyo okutulugunya n'okuwamba abantu be nga bassaako ebikolwa ebyobuyeekera kale nno njala bategeeza nti eruweero eyo mu bitundu bye basomedde ne kampu ez'enjawulo waliyo abantu abali mu kutulunguzibwa n'okuttibwa mweno babatega bivulu ne mulowooza nti Uganda eri bulungi kumbe Uganda eri mu kuyuwa omusaayi omuyitirivu tugenze mu maaso ebintu bino byonna Salimu Sale Museveni babimanyi bulungi nnyo ngera mission yaabwe yakendeeza musajja enda kubayita Omuganda alina ettaka ali mu byobufuzi era nga bakimanyi bulungi nnyo mission yaabwe esembayo yakuwavuwaza n'okutta buli Muganda yenna alina ensimbi alina ettaka n'alina ebyobugagga mu ngeri yonna esoboka okuba nti babajja ku bintu ebyo basobole okuba nga babamaliriza omulundi ogusembayo kuba kimanyi bulungi nnyo nti era Museveni abantu abamuyamba nga ajja mu buyinza baali Baganda abaatunda ebyobugagga bwabwe ne batunda ente ne babawa n'emmere okubaleeta basobola okukola ekintu kyekimu okusapootinga omuntu yenna ayagala okujja ku gavumenti eno kubanga bano babasapootinga okuva ku 18 mpaka olwaleero kati batya nti abantu bano bagenda kukola ekintu kyekimu buli muntu yena bw'omuli nti yafudde kadi ya kalesti simanyi yafudde yazikidde buzikizi tiyazikidde kubanga oyo si kandi oba balumu ndi amasanyaze gagenze Yoseri akikola kagendere ng'omukadde akogga nti alina enzita nnyingi nnyo bw'aba takutezze katwa akutega Uganda Revenue Authority aba takusereza Uganda Revenue Authority akutega accident aba takuteza accident buti nakutega emisango egikutwala mu kkomera bakusiba nawe ne weewuunya bw'aba takuteze misango gigenda kukusibya mwana wattu obaluka bwalusinga biberenge bino bya popcorn gwe bakuziika yenga akimazza kubanga bamanyi nti omulimu gwe agukoze yensonga lwaki nti alina bamashinale bangi abatambula bakola emirimu gino nga beekazanga abafuka banaaba kubanga bo bakimanyi nti teri asobola bategeera mu nkola yaabwe ey'emirimu kale butyo njira bategeeza ti munnayuganda yenna ng'oli muganda olina essente olina ettaka wegendereze nnyo omanyi ebyange mbyogera mpola mpola bya kisaazi naye nembaleka ne mutandika okwefuya emizimu emyezi ebiri mabega nabava ne bagamba bw'oba omanyi nti obadde buloga wa National Labourers Movement nga wali akusedeza Yoseri ogenda kufa nenzija nembatirako olukalla ne lubatagaza naye nga mukimanyi bulungi nnyo nabo mukimanyi nzire mubategeeza kyenayogera kikyaliwo bw'oba olina engeri esobola okufuluma eggwanga eryo fuluma ffe tekwagala muntu yenna afa fuluma otherwise ekiri atabala kikira nasigadde waka bagenda batta kubanga ababatta we bali mwabeerwanako temusobola kwerwanako bagenda batta ekyo nakibagamba jeneti abayita bifiire kuba tanakyabeetaaza ne muganya okutegeera awo tuvuddewo tugenze ku byensoma gwe taata maama kojja alina omwana asoma nkuwagaabuwa ensoba ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa bw'oba olina amagezi bulungi nnyo ku nsi nga bwetambula mutwale abaana mu technical schools bayige emirimu gy'emikono batandike okwekolerera era batandike okweyizaawo mu bizinesi obutonotono gye banaava batandike okukola embeera nga bweyimiridde mu Uganda teri mwana wo agenda kujja muri mu Uganda ne bwana balina diguli 85 nga yasoma teri wagenda kujja mulimu kisingako kwata omwana muteke mu technical school oba kisingako omwana muteke mu business yo musomese buteba suubula buteba ddukanya business era omubuulire embeera nga bweri asobole okwekkanya sente zimukwata okusomesa abaana teri kyogenda kukungula mu kusoma kwa mwana oyo kubanga
enteekateeka nnamutayike y'okutta education system ebulako ebitundu 30 okusaanyizibwawo ddala. Lwenzija nayogera ebigambo bino mulowooza nsaaga. Diguli ya Uganda mu nsi yonna tekyakkirizibwa nti eri valid nfu. Yensonga lwaki nti during Mutesa's regime, during Obote's regime, during Amini's regime, Lutwa, Lule, ani bonna buli mwana eyasinganga okusoma bamusaaswa mu act yagendanga ku kyetuyita state funded scholarship nga temuli mu kusosola mwana wani. Njagala buli muntu ali kuno ng'ompuliriza bulungi nnyo ompe reference olwaleero nja okugenda okudda ku Sunday nzanye amaloboozi gammwe. Abayizi abali emakere buli faculty bwe baba balina abaana 100 abasoma course abaana ebitundu 6 ku buli 100 bonna Banyarwanda. Buli faculty mu Makerere University 60% bwebanga 40% bana Uganda naye ng'ate ne chance ezifuna oba eziqualify na ntono nnyo. Genda e NAKACWA, genda e Kyambogo, genda buli institution esinga obungi bonna abaana basinga bonna Banyarwanda kubanga bapulaninga ekintu kye mutamanyi. Njagala osooka ombuulire wano mu myaka 15 emabega eggwanga lya Tanzania libadde libeesinga ku education ya Uganda. Eggwanga lya Kenya libadde libeesinga ku education ya Uganda, both nursery, primary, secondary and university level. Do we still receive the East African students who come to acquire education or quality education in Uganda? Mumbuulire. Njagala ombuulire. Uganda ekyali receiving abanna Kenya abajja okusoma. Uganda ekyali receiving abadinka abasudani bajja okusoma. Uganda ekyali abajja bo bajja kubanga be bali mu kintu ne Burundi bali mu kintu. Tanzania sindikanga abaana ne bajja from primary school to secondary to university to technical level tebachajja. Gwe njagala ombuli omuntu ali kuno omanyi bwe tubaga ebintu bino muloza tutu oba tuzanya katemba nenga kye tubagamba kye kituufu muyino kitegeera. Education system mission y'abaana abantu bagitta. Tanzania kati education system yawe esinga ya Uganda. Rwanda education system esinga ya Uganda. Kenya education system yawe esinga ya Uganda. Kati gwe kicho ya chuchogoza obuganda tukyalaba. Yose ni neje nekibasooka okukola. Basooka ne bagamba no bana abantu katusooke tubavuwaze naye ekikyasinze okubalumya omutwe. Bagamba tugezezaako okwavuwaza omuganda agaanya okwavuwala by all means. Tugezezaako okwavuwaza omusoga agaanya okwavuwala to the extent baali baleesawo method okulimisa abasoga ebikajjo throughout the all region of Busoga. Babenga n'emmere basakaasake abasoga somehow somewhere ne bakola resistance ne batakako resistance bagamba no we are not going to use the entire land of Busoga for sugarcane plantation. Ne bakigaana ne bagende bunyo ne bakola system yemu ne bagende to bakola system yemu gende ekiri mu Ankole mmwe mulowooza nti abanyankole bali bulungi taata mama sengo munyankole originali bubi omunyankole originali bubi kubanga baba bamanyi basosola. Kati njala bagamba bino ebintu bino betu bagamba mugenda biwulirako ne mujjabira bako practical nga bali mbanda bamwe. Abaana bona bayita ba ghetto youths tolooza nti balina bazadde balina abazadde babasomesa ne batuuka batuuka ensimbi ne zibalemberera ne batandika okunywa enjaga ne bavaako. Awo Museveni waakwagala kasita ovaako n'onywa enjaga oba tokyali productive yewa abawulira essanyu ne mukazi wo gyendete nga baseka bagamba abaana bali frustrated bali amayirungi basiba mu bbaala basiba mu beti yewa abaagala ng'abaabwe bagenda Geneva bagenda Switzerland bagenda Canada bagenda mu America abasomedde okumpi ennyo basomera amasomero gano agali international gali Kenya mu abamwe basoma luddawa. Kati kyeyakola n'asooka ateekawo emitendera ebiri egy'ensoma mu Uganda. Emitendera ebiri gyegirwa n'akuleetera universal education system bonna basome ku bwereere naye bonna basome ku baana emiliyoni ezisomye kizibu nnyo okusanga abaana bawere emiliyoni nga bali successful ku bo tekisoboka. Eyagamba nti a universal education system
ate n'akuteerawo level nti waliwo quality education oba ensoma ey'enjawulo singa oba osasulidde omwana mu international schools eyo n'agiteekawo n'akuteerawo eri wakati nti singa oba osobola okusasulira omwana wo miliyoni okudda waggulu omwana wajja kubanga asoma bulungi naye jjukira omwana asomera mu international schools ye mwana wa minister mwana wa MP omwana wa state house ne state house besasulidde kati gwe nakiganda sekiganda omusajja omusoga omunyolo omulugwala ayinamu akasenta gante kanefiriza nsomesa omwana wange gotwala omwana mu agakani lyani gotwala omwana mu city parents yani gotwala omwana eri ku somero lya wakuwambuzi gotwala mu masomero ga Jereti gonna gali ku international level ga St. Lawrence ga St. Mary's gani nembatwala at the end of the day agenda okumala okusoma senior 6 oba degree agenda kolawa tewali kati gwe mama wange tata wange ate kikakata kunonyeza omwana no either capital agenda akole oba mufune passport agenda afulume eyo na option bwezibaziganye omwana kwe kufuna olubuto ewaka oba kwe kuzaala mbaana banneyiba ate n'atandika okufuna obuvunanyizibwa nga gwe kitaawo yamuzaala lwannyoko gw'otandisa ate okulabira bazzukulu bo gesi yawo abaagala muganya okukitegeera jjukira nti bw'oweerera omwana ono bw'akola n'afuna omulimu gye buvudde katono omwana ono ate akola kye tuyita returns bw'oba okola bizinensi oba osasula omusolo waliwo kye tuyita tax returns nti bw'okola bizinensi n'oswayirira ebisolo balina sente zibakuddiza kati bw'oba osomesezza omwana afuna omulimu bw'amala okufuna omulimu atandika okukola mu ritaanizi ng'okaddiye yakuleetera sukaali akuleetera amata akujjanjaba mubukadde bwo ge magoba goyinza okuba oli kati maama magoba mugenda gajja ludda wammwe mugenda gajja baganda bange mugenda gajja waliwo azaala omwana ng'ayagala abeere ghetto youth nkubuuza waliwo omuzadde azaala omwana ng'ayagala abeere mu ghetto nga ne waba amaze okusoma asigale mu mbeera ya ghetto ekimufuula ghetto youth nekyembeeza mu ghetto kubanga talina pulaani B bagizingako kino baakikola nga bajjawo gavumenti ya Yoseri ng'etunze ebitongole byayo byonna bakitaffe mu baakola nga ne bajjajjaffe okuyimirizawo famire zaabwe bakugambira nti gavumenti enkadde zaali zikola bizinesi ne batunda ebitongole byonna biri byali bikozesa abantu abali skilled n'abanani skilled nga mu myaka egiyise mu gavumenti enkadde n'oba tewasoma ng'oteeka okuba ng'okola mu kitongole kya gavumenti either otambuza empapula oyera osawa omuddo oweereza nga gwe teweetaga kubanga wasoma kati bikyaliwo keezaala keekomberera abaana abaabwe batambula ne bafuluma ne bagenda ne bakola emirimu egy'enjawulo njala kubuuza njagala obulo bwino omugano mu UPDF lwaki Museveni yayagulamu amagye n'ateekawo UPDF regular n'ateekawo ne SFC ejjudde Banyarwanda 100%. Bannayuganda abalimu abatono era bakukkuluma. Gwe njagala obuli mu poliisi lwaki ba DPC bonna Banyarwanda. Lwaki ba ME Commander bonna Banyarwanda. Lwaki abakulira barracks bonna basinga obungi Banyarwanda. Kati mbadde mwana ekyo tamanyika nti babuliro lwalero mbere open gye muli. Njogera n'abaana ba UPDF basinga obungi. Basajenti bakopolo baani bakugamba twandiyagadde okulibalatinga eggwanga lino okubanga naffe tulina obulumi. Naye buli muntu yenna ayitako order Munyarwanda. Kanti babulire eky'abaana Uganda. Ensonga lwaki UPDF tesobola ku challenginga Museveni kati yaddira okuva ku awandiisa amagye agaba uniform atrayininga agaba order nti mulaga wano muva mudda wali yenna Munyarwanda. Kati abaana bano tebayinda muntu mukulu mu magye gwe basobola kwesiga oba kukolagana naye kubanga wonna yaggalawo n'ateeka Abanyarwanda be kyova tebasobola kusituka. N'olwensonga yagadde tegeeza Uganda nti nga mukyebakkiriza muli mutulo mufuluuta eno we munyampulukuka musole to mention amaanyi gali mbantu UPDF ejja tusangayo naye tukozesa obuyinza bwe tulina okulaga abasajja bano tusobola. Bwe munaagaano kikola n'omwana gw'ozadde agenda kuzalira abaana banne ku lujja
otuuka okufa ennyumba bagitunde bagiriemu ekyemisana n'ekyeggulo. Yensonga lwaki nti ennaku zino mukola ebiraamo tebakyabikiriza bisoma kubanga abaana baba banoonyamu kyagulira bagala ddiba nabo baveewo. Edda kyabanga kizibu nnyo omuntu okujjukka n'ebibugagga bya kitaawe no kubanga yakimanyi omuzadde ampeeredde nfunye ebyange lwaki ngenda nnwanda ebibugagga byaki bya muzeeyi ne kati kino kiri bwe kiti bakikola nga bakimanyi nti tulina baavuwaza babeere stranded basobole okuba nti batuuka ku levo ze tubaagala ku levo ze babaagalako ze ziruwa. Nti ne oba okola business bagenda kubigika omusolo ogiveemu ogenda kuzaako ki. Ki kino kye baagala? Baagala abasajja abasoga Abaganda Abanyoro Abatoolo Abakiga Origino n'Abanyankole mubere frustrated. When you get frustrated you resort to drink or you resort to smoke or ganja oba owedde. Njagala ombuulireyo mwabeera mu gete ziri mu Ntebe Mukono Kampala Wakiso ombuulireyo osanga Abanyarwanda Abanyinjaga oba Abayamayirungi oba abanywa omwenge gombulire ebbaala ezo nga bakira ne banywa obwenge obw'obuveera. How many are they? Muli mu ghetto mumbuulire bali bameka? Bali bameka? How many are they? Bali bameka? Bali bameka? Tebaliiwo kubanga enteekateeka weeri. Mwe muzikire bo bakole ebyabwe. Yensonga lwaki boogera ku ghetto? They mean the indigenous Ugandans. Tebategeeza baabwe. Mpulidde bulungi nnyo. Njagala ogende ku international schools mu 7 gyawerera abaana ku government scholarship ombuli bameka Bannayuganda balina scholarship full scholarship bonna 99% bonna balina Abanyarwanda. Bannayuganda, what happened to the Ugandans? Genda ate kiri India Omunyarwanda 99% ali ku full scholarship eya government ya Uganda passport bazirina era bavaayo nga balina emirimu bulungi nnyo. Well facilitated. Era musoma kugamba nti even if I pass, if I don't pass, the job is there. My father is in the ministry He's working here. He's in UPDF. I'll get the job. Nejjukira kino nkyogera myaka 13 mabega. Kubanga we studied them in India. Bamanyi kati ate gine myaka gine gisewo gino baba boogera batya. Ni ku university musoma ne mubamanyi. Ajjo mwana okusoma lulenga ali establish nnyo omulimu gwe tulina mulimu kanna akakodya kalakakano mubadde mu kimanyi mu system y'okutta education buli university yonna egenda okuwandiika abaana mu faculty yonna oba mu course yonna eyinza okuba nga course ejagalamu abaana 1,300 ne bawandiika abaana 3,000 ne buli mwana yawandisiza bamujjako wakati w'emitwalo 23 okwewandiisa naye nga bakimanyi nti baagalako abaana 1,300 nga ne1,300 already baba balina babamanyi mwana wandi ne wandi abaafunye edda koose bagenda okugitwala ku university zonna. Gwe n'okanya mwana wange tebamuwadde kifo. Ate yongenze ku university tugenze wano mwana asomye P7 amaliriza luli omwana wandikanga first choice
nofuna grades baagala essomero likubira omuzadde legati maama munange ati omwana wo yatuwandiikira ano yatuwa first choice naye engeri gyakoze obulungi ekifo kye weekiri bakyakukubira essimu gwe omuzadde university envuddeyo nvudde kato ku P7 nziza ku P7 wentandikidde edda batuwanga ne tujjuza amasomero g'oyagala okusomeramu singa obukoze bulungi noteka kuga buddoga nabisoosa simanyi gaani era ng'olufuna grade ezo essomero likubira omuzadde w'omuyizi n'omugamba waaye nti wakoze bulungi muna ekifo kyo gyeki ani gwe bakyakubira essimu ani gwe bakyakubira essimu tugenze ku senior 4 n'okola bulungi nnyo oteekako first choice manyira kusoma n'ofuna grade zenyiriza baagala bakubira essimu bakyakubira essimu tugenze ku senior 6 mwe kati system eriwo baba bagenda kuyingiza abaana nga 3 katugembe King's College buddo abaana 3 already ebibiri baba bifunye dda kino ekikumi sokolete yawo kamu kitundu sokolete yawo ekinana ate nga tuli ku sure deal nti omwana we agenda kufuna ekifo n'okomekeza ng'omwana we yasoma King's College abalirida agenze mu Kampala Secondary bagenze mu zajjazi kukolima nga gyagenze education system bati bagikoze kubanga kibagala bwete ebeere they used to call parents to mwana we yatuwa first choice tumuwadde ekifo ani go bakyakubira essimu tumwanda muwadde ekifo kati bwe kiri mu university bwe kiri ku secondary level bwe kiri mu institute kubanga already bakimanyi they need to get money from parents. But already they have the numbers and they have the people who are going to take those courses or those positions. Omwana ali mu Saudi Arabia ekitono nnyo nga yasoma yakwa mu senior 4 n'abayina degree gye bali booza amasuwaani bakamangamya. Omwana ali e Dubai yasoma alina degree alina diploma bafuka batabuzi baakyali abala kwata migoja security alinganga akuma banka akuma banka ayimide ku moro bwate omwana ina degree ayimide ku moro mwana musoka muganda mulugwala mucholi munyankole mutoro ayimide bwate musajja wattu naga kiche kyanje kyansomesa okitegede kati tubagamba muganyo kitegede nabagamba naluli nabagamba nti mu system yok failinga education system kasita batekinga pepa yongere keri nya na Kiganda na Kirijja na Musoke na Mubiru eriko Mubiru mukasa answer ni wabantufu ngo badde ogenda funa grades baagala bakwanda marking bakusala obubonero kasito bango oli Muganda to frustrate you yeso ngolachi masomera gasinga obungi deputy HM ayina amanyi okusinga HM nchidda yensonga lwaki deputy HM asinga headmaster amanyi kubanga deputy HM yakolera ku state orders kubanga temukimanyi system etambula kati mumpuliza mwenda abayina abafuna loan okuva mu Pride Microfinance nabagambe ngenda kukola video ne yasamu na ekitundu abafuna loan mu Pride Microfinance Woma nyingo limu ina Uganda oina account mu Pride Microfinance uliza bulungi nnyo. Tocha ina chama ku account yo. Tocha ina chama ku details zo. Zitia. Pride Microfinance mchimanyia Janet. Bagitekamu area 100% politicized. Kati bagitekamu ya politics na kwavu wazabantu. Mumpuliriza bulungi nnyo.
bakuba nti eddoboozi saalitadde kuna ndibadde ndibazannyira system eriwo kati currently omuntu yenna ng'olina account mu Pride Microfinance ISO can access your account and your financial details. Same way can access your account, your financial status, n'ebintu byo. Police can access everything in your account. Interpol can access your details. How and when? Kiri bwekiti. Bana basajja Janet yante inanye bank eyo. Akimanyi bulungi nnyo nti eriyo abantu abawola ssente nga banna Uganda. Ne bava bulungi nnyo ekyo nakyo yakijjo takyachagala. Kati nnyabo mbategeeza ne seba ina ssente ku account boyina account boyina loan mu Pride Microfinance uli ebintu bino. Ntegezeddwako nti bwogenda ng'oyina account ku Pride Microfinance oba oyinayo ssente boyinayo loan. Nogezaako okwewola loan mu bank endala. Bakizuula ne bakubira bank ne bagigamba togeza n'omuwa loan kubanga naffe no tukola kitu mubanja. Era ne bawa loan details zino ne baziwa Centenary Bank. Bobo ina loan mu Centenary mu Pride Microfinance oyinza obutakyafuluma ggwanga. Ne wankubani nti obadde osasula bulungi bwa tokyafuluma tokyasasula bulungi. Olw'ensonga nti bano migration ya Uganda bayina details zammwe zonna nga ziva Pride Microfinance to the extent nti ne wogera fuluma ku kisaawe nti bategeeza Pride Microfinance nti omuntu NBCD wuuna agenda kufuluma eggwanga tebakukkiriza kufuluma. Interpol esobola ku accessinga account yo. Kati kye bakola fomu ze bakuwanga ogenda okugulawo account oba ogenda okugulawo oba ogenda okusaba loan. Kubeerako ebintu by'omusayini nga tebimanyi waliwo akakunizo ke baateekamu nti gwe kennyini nannyini account okkiriza ebitongole by'okwerinda n'ebitongole by'ensimbi bisigadde obungi obiwadde olukusa okwaccessinga details zo mu Pride Microfinance. Mubadde mukimanyi? Mubadde mukimanyi? Eyo bayita Pride Microfinance nga ya Janet. Temukyalina kyama, temukyalina kye musobola kukola kubanga bano bali willing to give all your details and information including ne fingerprints oziwaayo mu bitongole byonna ebyokwerinda kubanga eddukanyizibwa 60% Banyarwanda. Mukitegedde bulungi nnyo. Aho tuvuddewo mbiza mutegedde bulungi nnyo. Abantu mwenna mwali mwebuza wa Mirama yani ono muvubuka minister yani abakola okutemula n'okuwamba abantu mu bitundu bya Kasese, Fort Portal, biki byonna njala muwulize bulungi nnyo information eno mugenda kutegeera biki bigenda maaso mu ggwanga mu bitundu ebyo muwulize bulungi nnyo. Ono Bright Lwamirama ne munne minister tumwebaze Kajiji engeri gye battamu abaana ba people power n'okuwamba amataka g'abantu n'okukola buli kimu kye bakola mumpulirize bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. Munange ticha gyebaleko wewale nnyo n'okuweereza eggwanga lyaffe gweka ayogera amazima. Kati ticha ku live yo eyajjo nawuliddemu ensonga gye wayogedde, nawuliddemu ono omusajja gwe wayogeddeko ono abettako ono Lwamirama, Bright Lwamirama. Omanyi omusajja aveyo kale yalinga MP waffe naye ng'oyo omusajja ebintu byakola oyo ngambye kanje nyongerezeeko ku oyo omusajja. Oyo musajja waffe gye tuva naye akola ebintu by'ebimu ng'ebya Museveni mukama wa tukuba kibooko kwegamba okuva 2006 tawangulangako kalulu naye nga guess what mu biseera by'okulonda akozesa kibooko n'amagye kwegamba ab'opposition bonna abajja babeera nnyo n'amaanyi okumukubisa emirundi nga 10
ng'abantu bonna baagala oyo omusajja tebasobola muwa akalulu naye nga oyo omusajja akozesa amaanyi ge n'obuyinza bwe atukuba kibuuku nga bw'omanya Museveni enkola ye abba amataka kwegamba eyisingiro yonna yawambibwa abasajja abanyarwanda ffe tetwogera kakati awo ng'omuko obadde omukuba neŋŋamba muli mbadde ŋŋamba kubira ddala okubire ne ku mutwe oyo omusajja tetumwagalira ko ddala waliyo n'omusajja omulala eyo mu isingiro noosi bamuyita Kangwajje bonna abanyarwanda bonna babaleeta lwampaka kwegamba tulinga abawambibwa tetwogera ne mu biseera ebyakalulu aka pulezidenti ffe abaana abaali bawagira Kyagulanyi muganda wange tetwalina mirembe baatudusa 10 naye nga tulina omukubira akalulu naye nga twamaliza bambe tetumukubidde kalulu ekyo mbadde njagala okukugamba obanga okyakubira ddala oyo omusajja lwa mirama kubira ddala oyo tetumwagala n'akamu n'akatono munnange tisha gwemusajja wekka gwendaba mu Uganda aliwo alwanyisa abanyarwanda ate eddoboozi lyono lino liwulirwa nnyo munnange yongera erwanyisa abanyarwanda ffe baatuwamba eyisingira mataka bagatwala nze kennyini twalwanirako n'ettaka nga tukozesa kibooko twalwana n'abanyarwanda naye nga basiba bataata baffe bali bajja ne bagenda mataka gaffe nga tulimye musimanye ebijanjaalo kati bali ne bajja ne balimamu ebintu ebirala nga ate bakiraba mulimu ebintu ebirala bye tulimyemu ne tukuba kibooko naye nga abasajja batwala bazadde baffe ne babasiba ne batwala baganda baffe ne basiba okitegeera lwafuusa eyo tetwogera abatufuga abanyarwanda ate abanyankole bebaliyo be bantu bayisingiro beyisingiro kati munange mbadde ŋŋamba abo abanyarwanda tetulinawe butewesobo balwanisa eddoboozi tulirina naye nga batumazeeko emirembe tetulina gwogera ensi yaffe bagimazeeko tetwogera ate akaluuko twakaviirako ddala bajja kuleeta amagye batukube ekibooko munange tikyajagadde okugamba kweza ensonga munaye banga olina kyoyogerako kweza ensonga nakyo kyogere ensi ekitegeere neyanziza nnyina kuyanziza ddala muddugavu munno kaddugala najja ku ttaka n'akuwamba n'akutta n'akuziika n'atuwala ettaka lyo ng'akozesa omudumu gw'emmundu n'amagye mu Uganda olumu bikuggwako nebyoko nze mpuliza information omugyeempulire nga sijjagizanya nja kutiisa abantu n'ensirika ng'ebintu ebibitiisa naye nga biri mu Uganda ababikola bannayuganda babikola ku bannayuganda bannaabwe kati bwenzijala nempisaamu eggali abantu amu n'olya ng'oli akapaapaala gundi yanjogeddeko kino gundi yanjogeddeko kiri ne weewunyisa olunaku lwetetegeera nti abasajja bano betulimu bakyamu nnyo mwegendereze ensi si nnungi Yoseri mzaitiba habulwa lutabayisirwa mutanu wakale kinsete mzizide nsanga bisibe ne Janet Mama Njovu Enterprises ne muganda musali musale bine bemukola byo namugenda bisasulira obudde kyekikulu kyabyo n'obudde bujja ate amaanyi gali mu bantu mutandise okugalabako
Okwange nkukoze. Tusinkane ku Sunday sawa 2 mu program ebimuli Mbulange Mengo. Mukama bankumi atakumira mpeera. Buli omu kumya munno ng'omusitula buto tuddemu tulwanire eggwanga lyaffe. Naye nga sinnagenda mbadde nerabidde. Mbadde nerabidde. Musooke kumulideko. Video gye nakoze ku Lwokusatu, mukulembeze yabadde ataddeyo ekiwandiiko. N'alaga nti ebigenda mu maaso byonna ebya consultation ebya electoral reforms tabiriimu era tabyagala kubanga regime gyadiringa nayo yabakwata mundu abasiba abantu tabikkiriza. Naye nabagambye ebintu bino mujja kuva empulampula mu abantu batandise obyogera nga batandika obivulunga. Omukulu mulaba ali mu consultative meetings adonatinga mpuuga. Naye akabinja kadiringa nako ngenda kusaba omukyala Betty bakireke Namboze n'akabinja kammwe. Bambi mutuzeeke engalabi zammwe. If you don't respect the president when he comes out and gives orders, please mutuleke ffe twagala buyinza. We are not here for political gamble or political games. We are here to change our nation. If the president gave out order that he and National Unity Platform, they are not interested in any electoral forms, and for you and your style group, you are moving around selling your ideas, the campaign group at Chakulani Setam indirect, you are making a huge mistake. I know some of you came in National Unity Platform as by the way because you didn't have any option. But we know exactly what you are planning and what you are doing. Abasingo bwe bayizo kwati bawudde bye mwayogedde njagala nsanyire bana Uganda ng'ebbaluwa efulumye bagitegedde president afulumizza ebbaluwa eno ate njagala musooke mwetegereze nnyo bulijjo ba criticizers aba criticizing ebigo by'enjogera bwe bategedde nti president ebintu bino yabijjeemu ente era tabyagala bonna mugende mugobere platform zaabwe ani yavunudde ebbaluwa ya president ng'ennyonnyola ku butya bwe yagobye enteekateeka ya electoral reforms bonna mugende ku platform zaabwe nobody came out okutandika okunnyonnyola ebbaluwa nga byabadde ntegeera bonna baasirise tekuli era kyobula tebashiyalinze ebbaluwa eyo tebagipostinze tekuli bagiinterpretingidde bantu okujjako nze ndoza n'abantu nga babiri abagiinterpretinze basigadde bonna baasirise kubanga yabakubye indirect nabakuba omuggo netubadde baveewoogere kati njala bategeeza president yabadde mukyamu kubanga akimanyi Namboze bino ebigambo byo wabyogedde njagala ensewulire saagala gandi bakuwaayiriza oluvannyuma president okuyisa ekiragiro kibakuntu bino mu bigambo wayogedde byaki bwe muba n'omukisa nga mulina ofiisi ze mulimu ezisobola okuvaamu enteekateeka ne mugikozesa ne mubaako temutwala mu maaso ku lw'olutalo mukikozesa naye naffe tumanyi bulungi nti nno wano tetusobola kumalirawo nsonga era abantu tukyegambye emirundi mingi wano era kyetuvudde tusalawo tinotandika ne wiiki ejja tugenda ku ground wano tubadde tuzze kuteekateeka butya we tugenda ku ground nolwekyo ofisi ya leader of opposition eweebwa sente z'omumusolo okuyimirizaawo oludda oluvuganya nga terukoma ku kibiina kimu naye lutwaliramu ebibiina byonna kakati leader of opposition kyakoze wano kwe kuyita ab'ebibiina byonna n'abaleeta wano ne tukkiriziganya nti bannange essaawa yenno tufulume tugende mu bantu tubeeko ensonga ez'obuvunaanyizibwa zetubategeeza kati omulimu ogwo oba oli awo kubadde tetusobola kukolerwa awalala kubanga abantu kyebatamanyi si ffe tusalawo nti katugende tutuule munyonyo palamenti yekola ki yesalawo kasita sente zibazaayo tosobolaga nti bannange sente ze mwali mbadde okutuulamu emunyonyo muzimpe tugende tutuulemu ewa Namboze mu lujja tebajja zikira za gavumenti kwezito nozikwatako tetuzikwata nako kakati tugenda kutambulanga palamenti ate bwe tutambulanga palamenti tulina ebibiina ebyatusindika mu palamenti nabyo bitambule naffe kakati nekyo nakyo tusigalidde okiraba tulabe oba bwe tutambulanga oludda olutongole oluvuganya ne tutambulanga palamenti nawo poliisi etugumbulula ne tutwala
nga tetulinnya nebyo nabyo ate era tubyetegeke. Mukyala Betty Nambozi Bashireke omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye ebya electoral reforms tabiriimu kubanga tebijja kukola nga tukyali mu military regime ewamba n'okutta abantu nga yeerangirira ng'ebeewangudde akalulu. Kyonna kyemukola eky'okutambula kitegeeza mujeemedde ebiragiro bya president nga bwe yabadde asabye. Okujjonga ebbaluwa yagiwandiise mu Lujapaani nga yeetaaga ate Omujapaani okujja ogibavuunulira. Yagiwandiise mu Luzungu Olungereza lumutegeera obulungi omwogera mu parliament. Ffe abavuunuza basobola okuvuunula tugibavuunula mu Luganda abantu bagitegeera. Kati gwe kigamba nti mugenda tambula ku ground, mugenda tambula mu nju z'abannyoko z'abakitammwe, mugenda tambula mu nju z'abaana. Okuma mu 1986 Museveni takkiriza mateeka ga yakulonda ate nga naye yagenda mu nsiko nga gati mu byakalulu. Kati mugenda kutambuza ngalabi zammwe nga mugenda kuyimya mboozi kina abantu. Twabasindika kugenda kunoonya nsimbi kujjako Museveni so si electoral reforms. President yagambye oyo bujwanga obujo munyura kawunga kakasooli tabiriimu. Kati mugenda tambula nga mwagazaaki. Twabebeda kagurupu ka mulimu kutambula muli eruwe simu mukono. Please mutuuze ku wansi muntu zamwe. Mumaze emyaka 22 mu parliament. Nete mukitegera nkotu yeli Uganda yetaaga enkyukakyuka. Enkyukakyuka tugenda kudda byakulonda. Bintu birala nnyo. Kati kitegeeza ebbaluwa y'omukulembeze yawandiise temwagitegedde. Era mu mugenda kukola nga mmwe. Bakyala ne baami mmwe abagati muli mu office ez'abaweebwa abantu, please mutuuzeeko wansi entwingiriza mmwe n'engalabiza mmwe. Nkimanyi mugenda kuvaayo mutandika okulumba president naye nabagambye nja bagirako akabaati omu ku omu kubanga mwenamba manye. Mwenamba manye. Munupu tewali amanyi DP buloko na DP nga bwenjimanyi. Abamu basonyiwa busonyi. Tukoyo obuvuyo bwammwe. Myaka 20 mu parliament tusobola kumanya nti waliwo omuntu omulala asobola okufuga eggwanga. Mumbera muzanyo muli kubaka kasito wangula obuluwa bwa MP obumaze. Osubira allowance, travel allowance, osubira medical allowance, omugule motoka empye temuloleza ku muntu wa wansi. Temuna kimuloweza ku muntu wa wansi. Koloza zina dwana ndikulo ku social media nga njogera bigawero sina byakola. Oba abantu abatamanya bintu byakola ku social media babirina. Ne because twagala kujja mu miziko gitasobola kumanya nti Uganda esobola okukyuka. Gwo osobola okugenda bwe bakujjanja obadde mu America recently maze almost mwaka mulamba ngana kati osobola okuddayo. Ne kakoza waabwe ali mu kiwunya, ali mu katanga, ali ekyanna mukaaka, atasobola ku access nga gena mu America umuteesereza ki? Umuloweza kimono ligimu ya Museveni. Gwabana bolode bali ekipairi banafuna bagenda kufuna emirimu kubanga oli mu system. Naye abaana babana kwa basosolo mo, so bagenda kusomera bagenda kufuna emirimu. Oyino mwana ogwozala ali kadama, obase kadama. Omulina. Omulina. Kubanga osobola kuba motors ne bamuwa omulimu. Osobola kuba migration ne bamuwa omulimu kubanga bali mu system. Naye atasobola kuba simu eyo. Atasobola kufuna baluwe muwa speaker ntegendo jjanjabwe. Oyagala abere kwani era tusigale ko kintu luyimba lumu lweruti twagala kukyusa buyinza by all means buli muna Uganda yagalire mu tuyoze. Nambozi waliwo omuntu akulonze emirundi yena nga ne tiketi yenyu etamayi bayimiranga bagigula kabere mwana nga tamayi bagigula nenga gwosiba ku nnyonyi. Abantu batandika nawo mutale bakyali mutale bayavuwala guwavaamu wasukuluma ng'okosa political ideologies zonojja n'otuuka w'otuuka n'obalekayo na kati okyabalese babere mu mbeera yemu kubanga toyina idea yonna nti gavumenti esobola okukyuka n'abantu waleka mu butale ne bavaayo ne bakyuka nga bw'akyuka. The reason as to why nkuba basajja ba DP buli mwana ava ku university ng'ajja wa DP kafutaafuka kansala obwongo bukonera okuwa kansala tavaawo tasubira nti asobola ogenda kuwa chairman C5 kuwa MP n'aluubirira entebe ennene bwe babeerawo.
kye kintu kyasinga okuntama ku baana ba Democratic Party. The moment afuna ka office tava myaka gyonna tasuubira nti asobola okuvaako n'agende wonna wonna. Eyo mentality yasinga okunyiiza. Genda kono C3 giveeko, genda kono C5 giveeko, genda ku MP muveeko, lubire wa president, lubire ekifo ekirala, ne buli afuna ekifo nga wa DP. Sivaawo. Awo sisukkawo. Kubanga mwagala kubeera mu kintu kiringa woli utovaawo. Era ye mentality gimulina. Ne mutunulira omuntu awo musolo. Gobayita omuntu wa wansi, ge maanyi g'abantu. Be mulimbidde emyaka 37. Nga mujja ku TV ne mwogera olujja paali buli muntu nti omukazi ayogedde, omusajja ayogedde. The end of the day olufulumaawo mubanga bayasidi muntu temuddamu kuloza ku kintu mwadde mwogedde. Mwaberanga ku TV ng'enseeba atya kubanga mwogera kati social media bafuukidde ekizibu mutuyita ba hooligans. Mukubanga bavuma. Lwaki tetubavuma? Lwaki tetubabulira ekituufu? Ate kimaze omuntu yenna kasitombulira ekituufu akuyita hooligan. Kubanga tebaagala kuwulira mazima. Pade Bitama yakugambye nti teri muntu ali mu opposition asobola kwagala kujjako Museveni. Wa video njina lukanji nabagidwadde nji batimbidde. Kamulu kuloba nkyagirina wa. Kamulu kuba nkyagirina wa. Kanda be wono banjirina. Njibazanyire. Simayi bankyagirina wa. Nzo kuba nagidelete nzemu. Kuba nabazo giposting. Wait a minute. Nzo kuba nagidelete nzemu. Yes, nagidelete nzemu. Nagidelete nzemu. Yakugamba teri MP politician aiza kwagala Museveni aveeko. Gwe omuntu wa wansi go ino okwerwanirira kumanya gemulaze ku Alioni scheme. Nga mutaddeko amaanyi aba state balanze ku TV balanze ku radio bayina state fund zimu hozi project yo mutaddeko amaanyi from nowhere n'abakuba ekivu n'abayiwa Windows bonna. Na memulangire naku 3 nikunya ku TikTok and I'm here to inform the government. Be very careful. And government official, when you come on social media or in any mainstream media, when you are releasing any statement to the public, be very careful. Any statement you make can cost your life, can strengthen your enemy. Yonna statement gimukola ku social media ba ku TV esobola okuwa amaanyi omulabe wo, esobola okuleeta obulabe ku bulamu bwo, oba esobola okufuula ekintu ekitale ekitagasa mu ggwanga. Awo statement zemukola mwegendereze. Abantu omwogera mu bantu banyiivu nnyo. Abantu abasobola okulaba Alioni scheme tulowooza nti tebalina byakukola babirina. But in fact kansokendeka public yonna eyogere. Nzijja ku Lwokusatu specifically mbabuulire ekintu kyebadde mu concert yeno. Bulungi nnyo ngenda kibabulya mu kitegeere. Bwe mukirabye ng'ekyabayimbi n'ekina ange endala ennyo gye ngenda obbalaga ku Lwokusatu. Kansooke media zoogere, bannamawulire boogere, bani boogere, ngenda kujja ku Lwokusatu mbabuulire olutalo lwonna lubaddemu ki. Mbalage ango entuufu mugenda otegeerera era basajjamu mbere very careful nnyo ekibajjira temukimanyi. Buli ali mu gavumenti. Buli agirabe nga concert well and good girabe nga concert. Ngenda kuwa side ngenda gwe tamanyi ojja kutegeera. Wono otegeera nti simu yo ya amaanyi. Wono otegeera buli statement gy'ofulumya ya amaanyi. Wono otegeera nti bw'oyimukira n'omugamba nti enough is enough taddamu kumanyira. Wono otegeera nti n'omuntu ajja mu inbox y'okutiisatiisa ne bw'omuvuma obuvuno nga genda olye kino tajja kuddamu kumanyira. Ne bw'ono omugamba nsangano kinkole tajja kuddamu kumanyira because ositusize eddoboozi lyo but the moment you keep quiet oba ogenze. Nabagamba media za Uganda mugenda kugwa. Ebintu byonna bidde ku social media mukiraba kati ennaku zino mukira nti media etandise okugwa. TV zigudde, radio zigudde, ba presenters badduse mu ggwanga kubanga temwamanya nti waliwo
ekintu ekigenda okukyuka trend ejjanga ya social media kubanga na America mukiro kyatuka TV zafa radio zafa tekyali azule buntu ali ku social media kati gwaina account ku Facebook ku TikTok ku Twitter oina account oina WhatsApp account oba group mukitegere nti buli kyokozesa social media kikozese ng'olwanira eggwanga lyo olwanira abantu bokulwa abantu batasobola kweyogerera goba tosobola kweyogerera leka omuntu asobola okwogera ayogere. Don't criticize anyone who can come out publicly to say anything about that nation because when we keep quiet that country is going to be taken by the foreigners. So don't criticize anyone who comes ever out to speak about politics or any issue concerned about the indigenous Ugandans. Please, muleka abantu boogere. Don't intimidate people. Goyinza okukola video kuliko abantu 10 nga tomajiraze. Oyinza okukola video kuliko abantu 10 nenge eri mitwalo 10 nga tomachikyogera. Mumekinge sure nti mukozesa eddoboozi yammwe. Bulu exposing omuntu akyusa. No exposing anava ku line. Ne kasito osirika agenda kukola ekyo kyabadde ayagala okukola kuba tali ategedde. Gwe njagala ombuli omubbi azze wokubba. Alamu neevuga. Obembwa neeboggola. Oba n'omugaa nti owaye nkutegeddoze adduka misindika kye bayita media. Kasitojja n'okosa kyolina okukosa n'okyogera ng'okyogera. Kitegeeza nti omuntu gw'okigambye akitegedde. Mu nsi yonna abantu tebakyakozesa mundu kati bakozesa social media to expose the regimes. Ekiri mu Senegal right now. Influence yo nebadde ya social media. Oyo songo kubanga bakatadde government ku pressure social media. Okunona Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu mwaluwo bali bamukwatidde omwagalo mota yali social media nakati mukyali ku social media ulwanira ggwanga. Nga teri TV presenter asobola kwogera bintu ebyo. Teri radio presenter asobola kwogera bintu ebyo. Bana byabufuzi basiriza kuba bafuna sente. Mukozesa amaanyi gammwe, mukozesa akamwa kammwe, mukozesa ebigambo byammwe temutya. Goyisa mwagali gye muyiseemu tuli kwatagana edda nga Museveni avuddeko. Mukama 10 mpeera. Bwena.